Ekiwucha endabika ya Ssaabasajja Kabaka bwe yalabiseeko ffenna tuli mu kutya. Kabaka bwe yalabiseeko eri Obuganda emisana ekiro nafunye essimu ze simanyi ne maama wange ali e Masaka n'akuba essimu nti omwana wange kiki ekiriwo. So ensonga ya Kabaka muleke gizanyiramu. Kabaka wa Buganda masannyalaze gana agameltinga emitayimbwa mumpulira. Era nkubira omulanga abambejja n'abalangira ne ttiimu y'Emmengo. Omuntu yenna alwala ne Papa alwala Vatikano neetegeeza nti Papa tiyeewulira buki bulungi. Ne Queen w'e Bungereza alwala abooluli olulangira ne bafulumya ekiwandiiko nti Queen tiyeewulira bulungi. Noono omulangira Prince Philip eyafudde buli lwe bamwadimitinganga mu ddwaliro nga bategeeza Abangereza n'abali mu nsi ya Commonwealth ti Prince Philip tiyeewulira buki bulungi. So Ssaabasajja endabika gy'alabiseeko eri abantu tuli mu kutya. Era omuntu avaayo n'agamba nti Obuganda buladde abeera alimba. Nze ebirowoozo biri bibiri. Ssaabasajja Kabaka bwe kyetaagisa omufunira a private jet agibe mu Uganda atwaliwe mu nsi nga Germany oba Israeli ajjanjabibwe kino kukolebwa. Ne president wa Uganda ayina ennyonyi presidential jet weeri. Bwe kyetaagisa nti ennyonyi ya president etwale Kabaka ajjanjabibwe kikolebwe. Mbuuza lwaki? Mwe temumanyi Kabaka wa Buganda. Wano ne wamala wagwawo obuzibu ne tugaa nti Kabaka avudde mu nsi muno temanyi Uganda bweyinza kukola ki kuba. So abali mu gavumenti mwenna okuva ku President Yoweri Museveni n'abayambi oba mutuuliza actually mu taking over n'ensonga eno kaakati ompulira. Nsonga si yakusaagira munakulabye ng'okaaba amaziga. Siko weka. Waliwo omuze yadde mu office waffe yazze ayina emyaka 84 yazze ku nsonga ndala. Bwe yalabye ebifaananyi bya Kabaka amaziga ne gakola ki? Yagamba nti ku mbaga ya Kabaka yawa Kabaka ennyana y'ente ku mbaga ye. Musajja Munyarwanda we gayazaawo. So mbasaba omulangira Wassajja nkimanyi Obwakabaka bwa Buganda bubanja ssente zisoba mu buwumbi 50 ze bubanja gavumenti eno. Mumpulira. Mukwate ku ssente ezo muziwe Obwakabaka. Bwe kibanga waliwo obuzibu bwa ssente Emmengo muleke kwekwasa. Bannange kino nkibagamba. Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalangira n'abambejja Ssaabasajja Kabaka akyogera si yakireetera sikyagala n'amala ava mu nsi muno ng'afiiridde ebbanda ensi teribasonyiwa. Bannayuganda baagala Kabaka ajjanjabibwe. Bw'oba entaanya etuuse tugambe twakola ki? Twagezaako. Si bino byempulidde nti Nairobi. Kabaka level ya Kabaka Nairobi ebeera stop over. Iya kubanga nze Nairobi nange ngendayo kunzijanjaba. For first aid. Okitegedde. First aid. Ensi esinga okujjanjaba wano kati ye Israel ne Germany. So mbegayiridde tuli mu kutya bwe kyazeemu ekya Kabaka muwenda mutebi Jesus. So message njikoze eki ngidelivarinze. Actually government eyingira mu kino ekintu kaakati taking over. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Kubanga omutawana ne gumala gugwawo nze manyi Kabaka kyakola ki? Kyategeeza fwe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Omuntu akwata Kabaka ffenna abatukoze eki? Atusaanyizaawo. Ekirala namwe abampuliriza okujjako ekintu ng'okiwulidde ku radio nga BT oba ku TV mwegendereza ebintu ebiri ku social media. Abajega bonna ensi be yakuba bali ku social media kaakati boogera ebintu ebitali biki ebitali bituufu. So gavumenti General Yoweri Museveni, Prime Minister Lugunda muyingire mu ki mu nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Bwe kyetaagisa nnyonyi tu Bombardier tuzikola ki? Tuziyina. General Yoweri Museveni ayina presidential jet etwale Ssaabasajja Kabaka for further management. Kyetutaaga kuwulira mbu Kabaka ali banda gye bamumanagingira. No. Oba sente tiziriiwo mutugambe okuva ne leero buli omu aleeteza akola ki? Zayina. N'ekirala Obwakabaka bwa Buganda bubanja gavumenti biliyoni esoba 50 mubawewe ku ezo sente. Mwebale nnyo. Tusaba Katonda ateeke omukono gwe ogw'amaanyi ku Kabaka waffe. Kubanga ffe tumanyi Kabaka kyakola ki? Kyategeeza.